bakozesezza bakifeesi balumbye parliament ne bayita wali emmanju ne bayingira ne banyakulawo TV ne music system abajimu gye bakolerako jimu ne bagitwala naye nga bakifeesi bapange ekigendererwa nti poliisi ne security ya parliament bagambe nti tesaanidde eveewo. Mise nnyo te ofuna omukisa guno okuliziganyako nammwe. Tukyagenda bukwaku n'okukuŋŋaanya n'okusolooza emikono tugirwanyeeko, naye tetwagala tubeere nti awampi walemekera okubuuka. Tulayo emikono 7 bwe giti, naye mu ebyo byonna Parliament ne Speaker Anita Among abakubanga mwenkanya okugamba 177 just mere technicality. Naye bw'osobola okukuŋŋaanya emikono gy'ababaka 50 aba Parliament babeera competent, kubanga ne committee reports ze mulaba tusoma ku Parliament bagamba third committee bwebeera n'ababaka 35 a third be babaka 10 bokka baleeta motion report ne tugiteesaako, naye ababaka ne bawera 5 ate bali bamanyi tetujja kuweza mikono 3 ne bawera 10, 15, 16, 17 abange. Awo kiba kimala bulungi okuleeta motion. Ate naddala Speaker yagambye nti tulina business n'olwekyo ababaka bagende beebaka ewaabwe, ne tulina business yino weeri. Kale tusaba ababaka abakyabulayo baleme kumma mukisa motion eno. Motion eno egenda kuyamba Parliament eno nnyo. Kiruma naye tetujja kutuula ne bannange, tugenda Embarara olwaleero, tugenda Bushenyi olwaleero, tugezeeko okulaba nga tutuuka ku babaka. Ffe ogwaffe tugenda gukola, tugenda kutuuka mu Uganda yonna. N'olwekyo tusaba abakungu bonna ababaka ba Parliament naddala gye tugenda Mbarara, tulinayo ababaka omubaka omu Honorable Basil Batalingaya. Mbarara yonna nga mugimanyi, can you imagine? Tayebwa w'ekiruhura awamu ne Reuben w'Isingiro, naye ettundutundu eri lyonna ate nga yeeva ne chairman owa trade ne finance. Report ye ku cooperatives yaleetedde ababaka obuzibu. Yeeva chairperson wa committee ya finance ow'ensimbi, naye ayagala finance azikolere wansi w'emmeeza, tayagala debate. Can you imagine? Mbarara, Isingiro, Bushenyi Holma Wanda yekka yagamba wadde mbamanyi munjiga naye nze ntaddeko omukono. Abalala Mitoma, where the deputy speaker comes from is not leading by example. Takulembedde bantu abe Mitoma, takulembedde abantu abe Buweju nobody. Shema, where professors come from. If it is not Professor Kamuntu, it is Professor Mushemeza. If it is not Professor Mushemeza, it is near the professors. I don't want that. It is only Honorable Biraro Ganshanga of Buweju who signed. Awo abalala bali luddawa. Professor Bushenyi naddala Shema bw'etabayo Professor Mushemeza, eriyo Professor Kamuntu, bw'etabayo Professor eriyo Professor awandika ku mazzi bwe bati. Naye bwe kituuse ku motion eno obeera otya ne Nakasa Bwongo ategeera yegwe Professor ne motion eno omutwe n'ogukweka munda w'emmeeza. Kale tuli ku mbeera eyo, tugenda kweyongerayo naye naddala ebitundu ebyo n'otulya lyantonde neebula, n'otunuulira Ibanda neebulayo n'omu. Ekyo kye tuliko. Ekyokubiri, twagala okutegeeza eggwanga
nti tuli bennyamivu nnyo olw'embeera omukono ogw'ekyuma ogukozesebwa abo bonna bonna abalagala obutali bumativu. Omukyala yali ayimiridde wali mu maaso ga palamenti n'ekipande kyokka nga talina ku kyayogedde. We twogerera bino atemeza luzira. Bulola yali deputy RDC e Rubaga. Bamugoberedde bamugobyeyo. Ate musajja watu akyali waka akyanoonya famire bwebeerawo kati we bamututte luzira. Sijja kudda ku bya zaake. Twakitandikirawo nga kisaaga ti ayogedde aweereza message ya WhatsApp eri speaker n'olwekyo agobwe. Naye abaffe tugamba bw'obeera omukulembeze beera n'ekisa saasira. Fena tukimanyi okugoba ku mulimu. Bulola agiddwako ku mulimu gwe bamugobye n'ekyo tekikumala ekiruyi tekikuvaamu mu mutima nti era kale mugonzezza. Njagala mbategeeze poliisi ya palamenti eve mu kukozesa ebbereje wano. Poliisi ya palamenti ya wano ye bakwata Bulola weeri ne bamukwata nga bakozesa poliisi ya wano. Tuvumirira enkola eyo bw'obeera omukulembeze. Emirungi mingi President Museveni bamukuba mu bufaananyi ng'asongodde omutwe naye n'abiraba n'aleka n'abivaako. Ebyensi bwe bibeera. Toyinza kubeera ng'oli w'amaanyi nnyo n'ogamba buli omu ojja musiba. Ekyo tusaba Madamu Speaker Anita Among bw'abeera nga Speaker wa Parliament kitegeeza abantu aboogera ku nsonga z'obuntu baveeko, leka kubasiba. Baveeko. Ani anaayogera kati? Abaka ba Parliament obalaba wano n'abasajja abasiba empale bonna bagudde bwe bati. Bw'omanyi ab'amaanyi mu Parliament abatambula ne swaga wano. Kireke. N'olwekyo tusaba malagaleka. Kyenyongerako bakozesezza bakifeesi balumbye Parliament ne bayita wali emmanju ne bayingira ne banyakulawo TV ne music system aba gym gye bakolerako gym ne bagitwala. Naye nga bakifeesi bapange ekigendererwa nti poliisi ne security ya Parliament bagambe nti tesaanidde eveewo baleete ekitongole ekirala ekyebyokwerinda kye kiba kikuuma wano. Naye buli w'olinnya wonna mu Parliament waliwo kamera. Ate wano we babbye ku gym okuliraana wali sako awaterekebwa essente z'ababaka ba Parliament sako yaabwe n'ekyuma ekikuba ebyapa nga tebaagenzeeyo wadde okukwata ku seefu n'emu baba babadde babbi. Ne mujjukira ne Germany Hitler bwe yakola ate ye yatuma bakifeesi ne bookya Parliament atera agambe nti bakomunist ne basocialist babi atera awamba eggwanga. Kati ne wano bakozesa bakifeesi ne babba TV ne radio batere balimbirira abakuuma Parliament nti basajja batu be beetabye era baveewo wano bagende. Kiki? Parliament y'eggwanga ezindiddwa wano wawo olinnya nga tewaliwo kamera ekuuma emmeeza eno ey'ebyafaayo naffe tugirina wano waggulu. Kamera yaffe yekuuma wano kyova olaba n'emikono gyaffe abaagala okugibba tugireka wano. Emikono tugireka wano bajje babbe emikono tugirekawo kamera ebalabe. Olaba n'olwekyo tugamba omubaka ababadde bategeka okubba emikono nti bafiira bwereere. Naye bw'olaba kikolebwa naye Parliament tusaba ebeere ya tolerance tukkiriziganye ffenna. Ow'amawulire bw'awandiika ekitasanyusa nti aveewo wano ku Parliament. Baabuwe kati ne bannamawulire peeni baziwandiika kati bazikyusiza bati mu kifo ky'okusimba peeni awandiike bagikyusa n'awandiika bw'ati peeni tezikyakwata bwino. Kamera bwe bava wano mu television room zaabwe bye bajje wano ate bamala kubiyisaako walala ate abalala bamala kubira speaker wama madamu
eno story gye tukoze egende ku mpewo ya Uganda madamu temukyaripotinga na migongo gyammwe ate it is not a privilege mulina freedom to cover anywhere in this country ne mu parliament kale mutukoze bubi kakati ekisembayo mumanyi twasaba wiiki ewedde twasaba emmotoka tugende tukole omulimu omulungi ogw'okunoonya emikono kakati Clark n'agamba nti nti muwandiikire sipiika kubanga house eri mu recess mazima house yabadde mu recess naye bwe twabadde hoima twasanze basi za palamenti 4 nga ziri mu mikolo emirala ffe ebbaluwa yaffe yiine yagende wa sipiika tannaba kutuddamu bwe yazzeemu olunaku lwokubiri yagambye Clark yamuteereddeko hando bwe bityo bibeera n'ababaka bano boolaba badduka nti sipiika tuwadde trip bwakuteerako hando kitegeeza agaanye akubira oli Clark nti ebyo gira teeka eri ate gwawadde amugamba process ne peeni azaawula mukyala Mongo wabula atuzannye nnyo Katonda wattu mugezi amagezi agajja eri agayingiza parliament naye nga parliament is a place of fairness naye twagala tutegeeze mukyala Among okubeera sipiika si kyekyenjawulo ku babaka abalala she is one first of equals yatukulembera ye mukama waffe naye abeere n'obwenkanya mu ngalo ze sipiika abeera n'obwenkanya mu ngalo ze tugenda kunoonya mikono already tulina mandate ya babaka 170 emikono 107 gye tulina gye twetisse abo si nsonga ya kusaagiramu otumira kika basi akamu akabantu 12 bokka 12 abagenda n'omusirikale ate hoima weerezayo basi 4 nga te parliament eri mu recess naye ffe wano tusabako ka basi aka otuwe n'ekisaati omusirikale oba kopolo oba kisaati atuulaawo mu maaso tugende tukole emirimu gy'eggwanga aganye madamu Anita Among tuli bawulize gy'oli naye leka kubanga weegwiridde olubege sipiika agwiridde nnyo olubege mu nsonga eno emulemye atagala nayo asituka bwagwa aganye why what have we done mwandikire Clark mugende wa speaker mudee wa Clark mudee wa speaker then where they're fooling us ekimala tweyanzeege mwebale tubeetondera adresi yabadde enzibu naye mutusonyiwe olw'obudde bwe tumaze nga tubalindisa